Kade na tukutembetera ensonga butya bezitambula bitundu by'eggwanga ebitali bimu. Musumba Losias Bojengo n'emisingi ngana tejubadde gitambula tubakulisaayo kabakadde kamole gaffe omunye ku 3 nga tubatembetera ensonga butya bezitambudde amuzukulu wa Katongole Semaganda Faruk Sazi nate nze ndi okutuusaako butya bigenda maaso n'ezoti kalungi anaddala ku nteekateeka zaffe bannaffe ab'obubonero. Atugenda kutandikira ko wali mu district ey'Emukono birungi si birungi nga yagenze okusakata nadda omusajja mukulu mu ngeri ya namunswali yakunswaza amanyiddwa nga Semugoma Pius atemera mu gy'obukulu nkaaga ono ne yakakkanye ku kawala ke kaazaalako emyaka 13 nate n'alyoka jjula ebitanajja okusinziira ku maama w'omwana ono agamba nti embeera y'omwana we teri si nnungi era nga yeetaaga okufuna obujjanjabi okusobola okulaba nate nga avunuka embeera eno. Maama abadde mu maziga nate bino byekutukulungidde. Mama Mudondo Allen ali mu maziga olwabba Semugoma Pius w'emyaka 6 okukakkana ku mwana we ow'emyaka 13 amannya gasirikiddwa n'amufunyisa olubuto maama bwe yali agenzeeko mu kyalo. Ono asiŋŋaniddwa ku ddwaliro mu disitulikiti y'Emukono ng'apookya n'ebiwundu ebyamubaagibwa ng'alongoosebwamu omwana wabula embeera enewaliriza maama okukulukusa amaziga nga tamanyi kyazzaako oluvannyuma lw'okubulwa ensimbi ezirabirira omwana ono ko n'okusasula ebisale by'eddwaliro. Ategeezezza nti yakizuula nti omwana we ali lubuto nga wayiseewo emyezi 6 era bwe yazaala omwana n'amubuulira nti olubuto lwa taata. Okumubuuza nti olubuto lwani nti olubuto lwa taata olwaviira we yatandikira kukozesanga buli lunaku ng'asuubiza okukompyuta ekiso bwembanga yandibadde agenda abo abakyala ne bamumalira ekizibu n'atadda ku mwana we n'amukozesa n'amufunisa olubuto ate okumanya ng'omusajja mujoozi abadde anogera n'omwana eddagala omwana anaaba naye nga tawulira maama we nti omwana ali lubuto oba nakola ensobi bweti nga tamuwulira kati omwana ali lubuto lwa myezi 5. Maama agamba nti abooluganda lwabba nga bakuliddwamu ssezaala waabwe bamuli bukiika nga kakati bamugobaganya mu nnyumba nga bamulanga okusibisa omuntu waabwe nga n'obujjanjabi tebabumuwadde. Ye mwana muwala yatuusibwako ogw'obuliisa maanyi ng'alabika ali mu mbeera mbi ategeezezza nti kitaawe yamusobyako ekiro oluvannyuma n'amuggyirayo ekiso n'amutegeeza nga bajja okumusalako obulago singa anaayogera ekimutuuseeko. Yatandika kunkwata mimwa n'ankwatira akambe n'aŋŋamba nkunuweeko mwaka agenda kunfumita akambe ate wembigamba maama agenda kunfumita akambe weeks 2 ankozesa. Taata w'omwana Semugoma Mukasa ng'ono yakwatiddwa poliisi y'Ekisoga ayogeddeko naffe n'ategeeza nti kituufu omwana yamukozesa emirundi 4 si 5 ng'omwana bw'agamba oluvannyuma lwa nnyina okugenda mu kyalo n'amalayo sabbiiti 2. Kubanga omuwala yajjanga nga bwe mba mu mirimu amudde mirimu nenyingira mudunga wonomumisana nanje mugoba enfuluma wange waliwo omuti gwafene wabulanya wange naye bakambwe enyo nga omanyi mukazi yadda mu gwa 14 awo mwakati nga omanyi nange nekolayo kati oyo muwala omukozeseza wamukozesa bbanga ki? Siwulira nundi emeka ena. Abasawo balongoosezza omwana nga bakulembeddwamu Dr. Mukalazi Gavin bagamba nti omwana ono muto era kino kye kyaviiriddeko mulongoosa olw'amagumba ge okuba nga gakyali manafu okuwanirira omwana emyezi 9. Wabeera nga hygienist ennungi asobola okufuna infection ate infection eyo neereka omwana olubuto okulwala nekimuleetera okuva omwana okufiira mu lubuto oba okuzaala nga temutuuka kuzaalibwa. Tutuuseeko ku kyalo abafumbo bano gye bawangaalira era abatuuze ne bavumirira ekikolwa kino ne bakissa ku bwenzi n'amaddu taata bw'abadde alina. Maddu kalina amaddu wabula amaddu ga katisi kandi gatutte ku balalu teyanneegombako naye ate omwana gwe yeegomba mwana muto nga yali wuwe yabadde wuwe omwana oyo n'alaba n'awulira nti omwana oyo bamukutte sisuubira nti naye kyali musanyusizza era naye yaliisiddwa bubi naye waba asibwa asibwe kuba ye yakiyagalidde tewali yakimutuma teyakakikoze kuba kiba kibi
ekirwadde kiba kibi omwana ng'oyo omwana omuto. Bya Eric Higa, Salt TV, Omunnyo.